gyenjagadde tukuoneko biidhnillah mu ddakiika ntonotono nsonga ya mwezi gwa Ramadhan. Ketegekerero ka Mwagalwa. Omwezi gwa Ramadhan Mwagalwa nga Sheikh bwe yatugamba ti mazima ddala wa inna likulli muhibbi habibi, buli mwagalwa yenna aba alina amwagala. N'agamba nti mazima ddala ne Ramadhan n'omwezi gwa Ramadhan yagamba nti mwagalwa lilmuhsinin, mwagalo waabo abaagala okulongoosa. Abange Ramadhan eno ogyetegekedde kigero ki era ogyetegekedde naki? Bajeti z'embaga zitusuza tetwebase nenga ewulayo embaga ekuli ku mutwe sekandekaamu naye mpulira ekita ky'omwenge tekinnaba kugira bulungi, tunya haramu akulumya omutwe. Kati omulimu naye bansaba firiji ne bansaba gundi dining, taata yaŋŋamba ayagala ekkanzu ya wina classic naye bw'oli obwongo buno bukwesera. Lwaki obwongo buno bukuluma? Ovaluinga kiri kyogenda okukola ki? Okusinkagana. Olaba kya value gy'oli. Abaffe Ramadhan ya value gye tuli. Ekiraga nti ya value gye tuli kigero n'enneeteekateeka gye tweteekeddeteekedde omwezi gwa Ramadhan. Abaddu bangi muffe twalowooza nti Ramadhan kasooleko ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyobwagazi ng'olina enniya esiiba oba osiibye fakat kimala. Naye nga talina mulimu gwonna gwakola mu Ramadhan, kakubeera okusoma Qur'an, adhikari, sunna, okulagira mpisa nnungi, wanaha anil munkari, okuziiza, ebyo byonna tebimukwatako. Ye kasita enjala emuluma, n'ennyonta n'emuluma, neerekereza ebyobwagazi, ng'alabira ddala okusiiba akumazeeyo. Omuddu yenna ateekateeka okusiiba. Obwongo budduse nnyo ku kigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala, hadithi al-Qudusi. Yagamba nti emirimu gyonna omwana Adamu gy'akola lahu gige. Yagamba nti illa siyamu, okuggyako okusiiba, wa ana ajizi bihi, nze ŋŋenda okusasula empeera y'okusiiba. Ramadhan ewedde okakasa empeera y'okusiiba gyeri, ng'abakyala bangi okulya kwammwe kubeera wakati wo n'omukozi. Haji olukuma kapikir naye nga walidde naye eddaako nziikira ku jji nafudde naye agenda okudda olweggula akusanga osiika kawo mugenda kusiibuluka tolinaamu nsonyi omulaga nti wasiibye. Baabalala wano mu kunywesa abaana caayi, baana batabulire ku caayi nange nteerako ekikopo otabula caayi ow'abaana nange nte maama tewasiibye madamu baŋŋambye wasiibye olina omukozi abuuza nkugambye towulidde kakazi kati ne kadduka ne katabula ekikopo ky'amata. Omukozi ono n'akutunuya olw'eggulo obugonvu obw'ekibbi bw'oyolesa mu kusiibulukuka eno olya ne bbaawo. Mama wana swawumu ebadde eti lubadde luntwala eno oli mukavula wasiibye olya. Abanga olowooza osiibira bbaawo, osiibira mwoyo gwo. Allah yagamba nti wassaa'imiina wassaa'imaat akhiri al-aya jaggwera yagamba nti a'adda Allahu lahum maghfira. Emu ku Allah byagenda okuwa abasiibi yagamba nti agenda basonyiwa wa ajran azima, abateekeddeteekedde n'empeera ennene. Omusiibi abange kaifa la yubashiru al-mu'min, tuyinza tutya obutasanyusa muddu mukkiriza n'omwezi gwa Ramadhan, ng'omwezi gwa Ramadhan idha dakhala bwe gubeera guyingidde emiryango gy'ejjana gibeera miggule. Nabbi yagamba nti reha aljanna, akawoowo k'ejjana, omuntu agenda kulira akawoowo k'ejjana distance gy'otambulira emyaka 5 ng'akawoowo kawulirira edda ng'oliwo, naye nga ejjana ekyali okuva wooli ne weeri emyaka ebi efaanana etya. Abaddu bangi bafuluma ku yawmul Eid, n'alaba nga yenna atonnya mooli atambula talinnya agenda ku Eid ayambadde bulungi mukyala musiraamu, ng'ebyo byambalo byaffe bya dduniya. Olinayo akaseera wootuuka ng'ekikaaya ky'oyambadde bakyala banno bakwewuunya, ebyo ebikaaya bakyabambala ebyo. Entegeera ennafu yayingira mu bakyala abasiraamu be baali bagiina bali abambala obukete, balina sizoni z'obukete.
kati wano watokunamye bulungi akagoye ino okateekamu ko waggulu dero osanga abaddu abalina amagezi agategeera agasinga ag'embuzi n'embwa ng'ayambadde empale naye nga eriko ebituli ogwo nagwo mulembe gwa kwambala damage kikulaga nti n'obwongo bulina damage. Osanga abaana bammwe abawala nga bambadde engoye zifaanana bwe ziti kikulaga nti n'entegeera ebiseera ebisinga ennyambala yeeno reflectinga kyamaanyi nnyo ku ntegeeraayo kuba gw'ofuga ennyambala yo. Abaddu tulina ebyambalo byetwambala eby'edduniya nga tulaba kya bbeeyi naye nga birina season. Waliwo ekiseera wootuuka ng'olugoye lw'oyambadde season ya loteru nga bonna booli nabo balabira ddala loteru kyasaana. Ne tulira ku byambalo by'omujjana Allah byasuubiza abaddu yagamba nti walibaasuhum fiiha hariir. Ebyambalo by'abantu b'omujjana bagenda kwambala engoye engaza hariir. Baba boogera ku hariiri abavunuzi batugamba nti ng'engoye zitemagana akawowo kaazo okwakaayakana kw'engoye ezo nga bambadde engoye nga za siriki ez'ebbeeyi si zino ze bakolera mu byuma. Tunuulira ebyambalo by'abantu b'omujjana ejjana eyo emiryango gyayo egiggulawo mu Ramadhan. Nabbi yagamba nti man hafiza al-Qur'an au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabbi yagamba nti omuntu yenna akwata Qur'an makulu ga hadith wa amila bima fihi n'akola ne kubiri ku Qur'an abaana bammwe baafizu. Yagamba nti abaana bammwe ne bakola ne kubiri ku Qur'an yagamba nti bazadde be bagenda bambaza tajan engule ng'okwayakana kw'engule eyo kwakaayakana n'okusinga omwezi rather enjuba ng'eteereddwa agamu ku mayumba g'edduniya. Engule eyo looze eyakaayakana ete bibyambalo by'omujjana. Mutabani wa Qur'ani asoma kigero ki? Qur'ani bw'ekubula ojja mubuuza ennyimba nkakasa zaaziina zimuli mu mutwe. Abanga omuddu omukkiriza oyinza otya obutasanyuka ng'emiryango egifaanana bwe gito gigguddwa mu mwezi ogwa Ramadhan. Abako baali tebannaba kujja ku lunaku lwe baalagana nti bajja nga bakutwala omukyala nga bakujja ewammwe naye ng'omutima owulya kati gukoonera mu bigere tebannatukyuka baatugambye munaana. Wensunga bakujja ewammwe lunaku lwa bbeeyi gy'oli okutyoko kuwaliko ate ng'emabega waakutyoko waliyo essanyu. Weesunga abantu bano ab'ebbeeyi gy'oli okujja bakujja ewammwe ne weeteekateeka abaddu bwe tumala tunaakyaza abako tukakasa nti tuleeta bigenda tuswaza ne twera olujja ne tulongoosa enju nabbubi ne tumugjamu emmanju ebiyigo kyekyo muddiire wano banassa ebirabo byonna bwe bityo bifaanana lwakuba nti bano gye bali abajja gye tuli baagalwa gye tukola ki gye tuli abaffe enteekateeka efaanana bwetyo ey'edduniya. Olwo ate butya omuddu okweteekerateekera omwezi gwa Ramadhan. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti bwe guyingira ekyokubiri Allah kyatukolera yagamba nti emiryango gy'omuliro Allah agiggala. Oyinza obutasanyukira mwezi ogwo, oyinza obutagweteekerateekera. Seka yagamba nti kaifa la yubashirul mudhnib, nyinza nti obutasanyusa oba yinza nti obutasanyuka omuddu abadde ajeemera Allah nga mwezi gwa Ramadhan emiryango gy'omuliro gibeera miggale. Emiryango gy'omuliro gibeera miggale. Ki ekiri mu muliro? Allah yagamba nti abantu abanaabeera mu muliro Allah taasi yagamba nti abantu abanaabeera mu muliro quttat lahum thiyab min nar yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim. Abaddu abagenda okubeera mu muliro bagenda bakolereyo engoye ebikaaya makanzu punjabbi engoye zonna oba nkoofiira Allah yaziyita ngoye naye nga bazikoze mu manda ga mu jahannam. Oba ofumba bufumbi n'okoona ku kijiiko ky'otabuzza mu byofumba n'okuba omulanga ng'olinga afiiriddwa naye ate okwambaza ekikaaya nga bakikoze mu manda ga mu muliro. Muwala wali omulowoozezaako n'omunakuwalirako era okoze magezi kyo mumutaasa ne mutabani wo okubeera nti mu jahannama tebalinaayo ngoye. Allah yagamba nti abaddu abagenda kubeera mu muliro omuliro ogwo emiryango gyagwo egiggala mu Ramadhan yagamba nti wa yastaghithu yughathu bima'in. Abaddu bagenda kubeera mu jahannam nga bawulira ennyonta ebatta. Wallahi ng'ennyonta ebatta bo bennyini bali mu muliro naye ng'ennyonta ebaluma ennyonta ebali bubi. Allah yagamba nti bagenda kuwankawanka nga bawulira baagala mazzi
ne Allah yagamba nti agenda kulagira delegate za malaika zijje nga zireesa amazzi ge bagenda obbaleetera nga luweje. Omanyi olweje lw'amazzi agayidde obulungi agagoya akawunga? Yagamba nti Allah gagenda obbawa kalmuhli yashwi alwujuh, ng'emu ku bitendo by'amazzi gano okwokya kwago omuddu agenda kwekyawa nga wulira ayagala kunywa mazzi oba gookyo oba ki. Yagamba nti agenda kukwata bw'ati ekikopo okunywa nga tannaba kunywa, ebbugumu lyokka eriva mu mazzi ligenda kwokya feesi eno yokka ekulukuta esaanuuka egwe mu muliro. Abanga hadiisi aya bweziso bwe tuziwulira tezituathara mu mitima gyaffe. Oyinza otya obutasanyukira mwezi gwa Ramadhan ng'emiryango gy'ejjana ejjana efaanana bweti, emiryango Allah agiggala, emiryango Allah agiggala. Nabbi yagamba hadiisi nti man qatala nafsahu bihadidatin, omuntu yenna yettisa ekyuma naafa naye nga yeefumisa ekiso yeekubye essasi. Nabbi hadiisi yagamba nti omuntu oyo agenda kubeera mu jahannam nga Allah amukoleddeyo ekyuma kyagenda yatawajjahu bihi fi batani, agenda kukwata ekyuma kino kyeyettisa nga bw'ekyefumita mu lubuto bw'akaaba naye nga bakikoze manda ga muliro, bwe yeefumita bw'akijjamu, bwe yeefumita naye nga tafa. Emiryango egyo gibeera mu ggale mu Ramadhan. Nga bw'olaba Nabbi yagamba nti omuntu yenna man taradda min jabal, omuntu yenna eyeesuula eyeekasuka awamattuka n'ava ku lusozi nga yeyeesudde, lero tewakyaliwo oba embeera bwete eyeesozi eyinza okuba enzibu. Lowooza kubadde wabeera ku akeedi mbu omukyala asimayo omuwala gw'abadde ayendako amukyaye neyeesuula okuva ku akeedi n'agwa mbuyette. Afaanana bw'atyo Nabbi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda mukolerayo olusozi mu jahannama nga balukoze manda ga mu jahannama, naye ng'omusajja ono alulinnya, naye ng'olusozi nga omanyi olusozi olw'omuliro. Olaba olunnya luno olw'eddunya n'olya ng'okooye, naye omuddu agenda kulinnya olusozi olwo mu jahannama ng'olusozi olwo nnyini balukoze mu muliro. Nabbi naga nti agenda kulinnya olusozi olwo nga weyeekasuka okuva ku lusozi bwagwa weyeekubawo, bw'amamentuka n'addamu n'alinnya neyeekubawo, n'addamu n'alinnya neyeekubawo. Nabbi naga nti agenda kubeera ku mbeera efaanana bwetu, khalidina fiha mukhalladan fiha abadan, tagenda kuva ku mbeera efaanana bwetu. Jahannam omuddu abadde omugayaavu eri Allah we. Omwezi gwa Ramadhan emiryango miggale egya Jahannam. Oyinza otya obutasanyuka? Seeka n'atugamba nti kaifa la yubashiru al-aqil, tuyinza tutya obutasanyusa omuntu alimu amagezi, omuntu ategeera eyeefaako ennyo, obutasanyukira mwezi gwa Ramadhan ng'omwezi gwa Ramadhan omulabe we shayitaani akwatibwa n'asiibwa ku njegere. Olina abalabe bangi naye n'omala owulira nti omukyalo ono abadde akuwala nawe mukolera yasenguse, owulira nga agende, owulira nga emirembe gikubugaana kuba abadde mulabewo. N'ate obulabe shayitaani bweyina gy'oli ashad bwe businga okubeera obw'ekika ekya waggulu. Emu ku bibala ebiri mu mwezi gwa Ramadhan gwe twagaana okusanyukira tetukufaako. Omuddu otuuka omugana tusiiba nkya nayina wallahi leka naawe tusibe wiiki ejja ng'alinga alowooza gw'oyongezaayo, akyalina ezzambi lyayagala okumaliriza. Bw'aba muwala ayagala amwendeko ogusembayo anaatera oyingira muki munaye toddamu okunkubira essimu, jja kunsira okusiiba ku WhatsApp n'amubulookinga, ku Facebook n'amubulookinga, ku Eid bw'obalanga nti enkya Eid unblock n'agenda nga amugjeyo owayi gye muli owayi ekisolo kiwedde kitutwala tafunye mu kusiibako. Omuddu alina obwongo obulamu, toyinza butasanyukira mwezi gwa Ramadhan nga shayitaani omulabe wo. Allah gwe yagamba nti innahu lakum aduwwu mubin, mulabe wa lwatu. Shayitaani ayagala kukusuuza aqiida, shayitaani ayagala kukusuuza bukkirizaawo otuuke ewa Allah ng'omujeemedde. Allah agikwata mu Ramadhan n'agisiba n'agissa ku njege. Tutawanya baddu bange baleke bansinze, baleke banzijukire, baleke bakole baleke basale ku tarawih. Nene osanga omusajja nga obwongo oba buganje n'omusanga mu tarawih nga olumala bwate sola ya ishaa'i ayina kafirimu ke yabadde alaba teyasobodde firimu obwo buzibu nga wasiibye wabula akalaba sola ya ishaa'i ekoze eki talinayo budde wa tarawih. Abange Ramadhan eno tugyetegekedde naki? Twetegekera abakyala be tugenda okuwasa ne tugenda ne tubajjayo. Abazadde muteekateeka abaana bammwe nga baddayo ku ssomero lwakuba nti kiri kyagendako kyagalwa gy'oli. Sheikh kyaba tugamba nti n'omwezi gwa Ramadhan mwagalwa w'abaddu abakkiriza
kana as-salaf bali abalongoofu abasooka Sheikh atugamba nti beetegekeranga omwezi gwa Ramadhan yagamba nti biddu'a n'okuyitiriza okusaba ennyo Allah subhanahu wa ta'ala okuyitiriza okusaba ennyo Allah byonna bye twagala biri mu mawanika gani leero abaddu twakyusa entegeera yaffe naffe n'obukendeevu bwa imaani ne tujja obwetaavu waffe ku Allah obutunuza mu ye omuddu ogenda wa kitonde tera nnyo bagamba osanga abakyala nga bali kabalaza kwoyo gwe bayita seeka waabwe alina enju nnene bwagenda abakeberemu seeko manyi kati abaana baganye omusajja wuyo ayagalako ngoba kale jjamu engoye kyazzaako bononefu omanye abakyala abagenda mu bawalimu abo abazadde abaana nga be bazadde si abasajja be bayina amwambula bw'agenda mumuwa luzaalo era n'amukakasa namugamba nti kakasa nti ekiro kyennyini ekyo kyozzeeyo waka ekiro ekyo kakasa nti obeera ne haji okanya kwewuunya leero maama w'abaana kiki kumba nnyongereza waliwo eyasize edda ggwe woolowooza woosiga nga bazaala omwana olowooza wuwo yamugye wa seeka abakubi b'ebitabo bwe batyo bafaanana baba baganye ebbanga gw'obwongo obukulaga nti abo tebabaagala baagale emaaso ga Allah aba babiri ebyembagamba omukyala nali mulabyeko naye nga bba agenda okugyawo omwalimu nga gwe gw'omutawaana gw'ayina omukyala ono nnimbidde ebbanga omusajja aweredde omwana paka mu senior 6 naye nga omukyala ono omusawo oli gwayita seekawo omukubi w'ekitabo eyamwambula namufunisa olubuto lw'omwana ng'omwana talina wafaananira musajja era omusajja yewunyanga mwana ngata ng'alaba omwana ebikolwa bye birala nnyo bya bagenda okugenda mu musaayi omukazi bamukunya ayogera amazima nti munnange nalaba tozaala ne ngende wa seeka ankeberemu seeka naŋŋamba nti engoye ku angalayini y'omwana ono kati abaddu abaatusooka abalongoofu b'ensonga zaabwe zonna bazoolekezangani Allah subhanahu wa ta'ala tekikwewuunyisa oba ama yakfiik tekikumanya ekigambo kya Allah qawlu Allah tabaraka wa ta'ala ekigambo Allah kye yagamba nti wahuwa ala kulli shay'in qadir yagamba nti buli kimu nkisobola noonyayo omugagga afaanana bw'ati abagagga be tulina ab'emizikiti abagagga b'ebitundu abagagga ab'ensi ebalankinga noonyayo omugagga ng'akoowoola abantu abange mujje munsabe amiru gyali bakopi tulina ssente naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waqala rabbukum du'uni mujje munsabe bino bimwagala nze mbiina baana be mwagala mawulika gange majjivu jangu nsabe noonyayo omugagga ku kyalo gw'otenda gwe mutenda nti balina ssente afaanana bw'atyo ensonga zo lwaki ozijja ku Allah n'ozitunuza omukendeevu omwana adamu bw'omusaba feesi yeesibaiti ne bw'aba mutabani wo nga yakusabye era ogunokola taata ayomba omwana ontayagala kukola gwe kaseera olaga gwamwanguyidde gwe wamuzaala naye olw'obukendeevu okuba nti taata ono talina kyayina muhtaajun mwetaavu nnyo eri Allah ng'anyiiga genda okole toyagala kukola nakusomesa kukola ki gwe mugagga we akulabanga gwe mugagga we ya Allah agamba nti mujje bonna beetaavu mujje munsabe wa idha sa'alaka al-ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani Muhammad wakubuuza yenna omwetaavu akubuuzizza wendi mugaye nti ndi kumpi naye okwanukula omukooze mu bbo omwetaavu bw'aba nkowodde oyinza omuvaako abange taviikako Allah naye kyabaddu abatusooka abalongoofu bo omwezi ogwa Ramadhan biddu'a nakuyitiriza kusaba nnyani Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri n'agamba nti bishuku seeka n'atugamba nti era abaddu abalongoofu abatusooka bayaniriza beeteekerateekeranga omwezi gwa Ramadhan guno bishuku n'okuyitiriza okwebaza Allah wa in ta'uddu ni'matahu bw'otuula kubala byengera bya Allah byatuwadde wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha toyinza kubala byengera Allah byatuwadde kubimalayo byatuwadde bingi abakyala waliwo omukyala nga ye kimubonyabonya mu dduniya muno kuwulira buwulizi mawulire nti ali lubuto kale ne bwe luvaamu naye ng'afunye ku mawulire nti naye asobola okukola ki nga mu buwangaazi bwe takiwulirangako
oyina abaana 8 waliwo webazizako Allah waliwo anoonya omu Kadaga ayina bameka Kadaga mumanyi ne ssente z'ayina adaaga anoonya omwana ogwo aweerera ababaganda be naye nga ayina ssente naye talina gwasasulira fees gwonoonya talina gwasasulira gwonoonya fees osanga Allah omuddu ku street bana abalalu nga n'omulalu Allah amuwadde omwana abuusabuusa kibebe kirungi abantu bonna abali mu taxi ne beewunya omulalu ng'ayina omwana omulalu tebayinza gamba omukyala omulalu ng'ayina omwana omulungi bw'atyo Allah abaffe Allah omwezi gwa Ramadhan guno gujja tugenda mwebaza kigero ki ebiyongo byatuwadde yeewunyisa Allah byonna byatuwadde abituweeredde bwereere Allah atonda ebitonde byonna byatonze nga tayinaamu bwetaavu yadde mu bitonde bye Allah yagamba nti wa inna lakum fil an'ami la ibra nabatondera ensolo zino zimuwangana nazo mbuzi nte ngamiya ndogoyi naye yagamba nti nusqikum mbanywesa teyagamba nti nywa asqila yagamba nti nusqikum mbanywesa ebiva mu mbuto z'ebisolo ebyo olabe bwetaavu wange naawe Allah talina bwetaavu kunywa mata wa huwa yut'im wa la yut'am yagamba nti nze mbaliisa naye nze sirya talina bwetaavu bwa kulya Allah kikulaga nti buli mulya mmere yenna seeka natali imaamu qaadhi mufuti mukulembeze wa ggwanga jeno kopolo buli mulya mmere mwetaavu ate kiraga obukendeevu bw'ebitonde sanga omusajja nga ekimusudde eddalu njala butalya yayawukana Allah tabaraka wa taala alladhi huwa yut'imu wa la yut'am oyo Allah aliisa naye takola ki talya talina bwetaavu bwa kulya Allah yagamba nti falyanzur al-insanu ila ta'amihi tunuye emmere gy'olya anna sababna al-ma'a sabba nze nfukira emmere yo olufukirira thumma shaqaqna al-ardha shaqqa nenjasa ettaka olwaza fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba najjanga atema ebika by'emmere atema ebika by'emmere byatujjira naye yagamba nti byonna ebyo nga bye mubirabye mata'an lakum wal an'amikum byammwe n'ensolo zammwe waliwo bazizaako ku Allah emmere ekuyise mu mmiro gyonna ekkirira nga bolowooza ku baddu abalira mu bupiira ne osanga omukyala abadde talina alusaazi ogenda mu Ramadhan alusaazi zindi bubi naye nga bba asobola okumala ennaku 3 nga tagulidde waka kyakulya nga byonna ebyokulya byabeera aleese byabeera afunye babirya kiro awo alusaazi tazikaaba ne mu Ramadhan alusazinzita taziina nabbi mu hadithi emu yatwewaza n'atugamba nti abange temwerwazanga makulu ga hadithi yagamba nti temwerwazanga ne mumala ne mulwalira ddala Allah n'abatta olabye obulabi bw'okwerwaza temwerwazanga ne mumala Allah n'abagenda ne mulwalira ddala ate ne mufa leo tukaba endwadde ezitaliiyo Ramadhan si mwagalwa waffe abalongoofu abatusooka beetegekeranga omwezi gwa Ramadhan bishukuru nga beebaza ebyengera bingi Allah akuwadde ekyengera ky'okulaba ddala Allah omwebazizza n'amaaso go bw'oba omwebazizza kale eno ansa gituwe Qur'ani osoma kigero ki buli lunaku n'osanga omuddu nga muzibe nga talabanga tegaziba buzibi naye nga Qur'an nasomesebwako omusajja yasooka okunsomesa ejjuzo esooka mu Qur'an e Mombasa yali musajja muzibe nga talaba Sheikh Abdul Nasir hafidhahullah wallahi nga talaba naye nga ffe baasomesa ng'osooka soma tirawa nga tonnakwata naye nga bano baasomesa asoma ennyukuta n'ogenda ng'oddamu n'asoma n'oddamu ogenda okumaliriza bw'oti naga nti kati nsomeramu tirawa nga tonnakwata ng'okyusa empeerezi kasira n'otekawo dhamma wane wali ayini n'otekawo nga awona buuli kasira weeryawo ogenda otunawo nga waliwo dhamma nabuuza mutabani we ne mugamba nti owange taata woona amaaso gaziba buzibi nanga nti kitange talabangako bukyanga azaalibwa naye nga Qur'ani yonna emuli wano na Qur'ani yonna emuli wano abaffe Allah tumwebazizza amaaso gatuwadde amatu bituuliza amatu
kati bana abalongoofu bo ate omwezi gwa Ramadhan beebazanga Allah kyebayita okwebaza mu bufunze okufundiza kyebayita okwebaza ye muddu yenna Allah gwawadde ekyengera ekyo n'okikozesa Allah nga bwakusubira kikola ki kyebayita okwebaza taarifu y'okwebaza tomagamba kunoonya bigambo bingi bya Luwarabu kyebayita okwebaza ye muddu yenna okusooka okusiima ekyengera Allah kyamuwadde Allah nokikakasa nti akimuwadde ani ekyokusatu oba tuzinga ebintu bisatu ekisooka okukakasa nti Allah yakuwadde ki ekyokubiri omuddu olwo okusiima ekyengera Allah kyamukoze eki kati oluvannyuma Allah kyakusubiramu mu kusiima kwo ekyengera kino kikozesa Allah nga bwakusubira okikozesa eki kibayita okwebaza Allah kibayita okwebaza Allah Allah yakuwa ekyengera ky'omukyala ddala weebaza Allah afaanana nga Allah bw'ayagala afaanane Allah yakuwa ekyengera ky'abaana ddala weebazizza Allah Ramadhan ejja abaana begenda basanga nga bafaanana nga Allah bw'ayagala bafaanane omukyala yakuwa omusajja waliwo abakyala ababonaabona nga taliyo musajja n'omu yali amwogereza nga ne bwalaba amubuuza ekkubo agenda olaba akomye mmubuuza ku kkubo n'anyiiga abadde asubira mmubuuza nti waayo oli mufumbo njagala kukuwasa agamba oyo tagawulirangako mu matuuge gwewuli oyagala kunoba lwakuba mu maka temulimu TV genda ewammwe ojja kitegeera abaddu bangi ng'ekimubonyabonya kumujja waabwe ne mukyala afaanana bw'ati olumutuuse wakappa ogenda okulaba nga addingana taata w'abaana naye ekirevu ekyo kikiina engeri gye kikugira n'ogira bubi ali ku mwami ono amukubiriza kujjawo sunna ya mubaka taata w'abaana empale ezo ekyengera ky'omusajja okakasa osiimye olaba baawo ono ku kufaanana abayaaye oba okufaanana minisita n'okufaanana nabbi gwewuli oyagala afaanana ani gwe taata w'abaana wuli oyagala afaanana ani otugamba mu tashahudi nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad by'oyogera obikakasa mukyala gwe naye nga bbaawo ono oyagala ojjayo ng'omugjamu kimu ku kimu omusajja omu kuba atusooka abalongo yawasa omukyala ono gwe yawasa n'abeera naye ennaku zisooka nnaku ntonotono omukyala agenda omumuzuukusa ekiro aga nti waayi taata bana booti bw'owangaala mwami naga ate maama abana ntya neweebaka mpaka ku makya nga tosa mbadde naye mu bufumbo ennaku bbiri neweebaka mpaka ku makya nga tosaddeeko kiro abakuumi bonna babali abalimi bonna basikaali nabo bonna babo beebase bonna abaddu bali rada bonna ndaba bazuukuse abalimi bazuukuse abeetavu bazuukuse abakuumi bazuukuse gwe weebase nsaba Allah akuntaase nfune omusajja omulala asobola okuzuukako ekiro mama abaana bukyanga omuleeta mwinayo akadde ke wali omusaazizaako nawulira bw'osoma mu Qur'an abafumbo bawangala babiri nga tawulirangako ku ddoboozi lya bbaawe ng'asoma Qur'an talimanyi hatta isha newemukwatidde ewaka nga mulwadde tasobola kugenda ku muzikiti isha agisaaza mu kyama bawulira takbira Allahu akbar sami Allah okwebaza mu bufumbo kuliwa endera y'abaana endabika y'omukyala endabika y'omwami abanga abafumbo n'abaana bammwe abaffe twebazizza tutya Allah mwezi gwa Ramadhan amakaago gafaanana gati endongo esindogoma buli gwe baagala okulagira ewo bamuga era ennyumba evaamu nnyo music wali ku muziki togimanyi gwe genda ojja kuwulira omuva music wallahi agenda okuvayo n'ekirevu kye n'empale ziri waggulu naye ng'omuziki gwokka ogusindogoma okuva mu nju ye mukyala wayombamu ennyimba bbiri n'ayimba obuyimba obukoona banneiba asuula kanazzaako kano akoona banneiba be yayombye nabo naye nga tamanyi kusoma tahiyaatu abange empaka ddi kati abaddu abalongoofu bo omwezi ogwa Ramadhan bagwetegekeranga nakuyitiriza kwebaza Allah walabanga ebiyungo byabwe nga bali mu tarawih
mutarawih okwo konna kwebaza Allah akutambuza amagulu ago goyina n'emyaka gyoyina ebbanga lyomaze nga toyinza kumiyako mutarawih kumala ssaawa nnamba ninga abuuka bangi tuyimirira woyimiridde ng'olinda muwala gogenda kwendako yaggambye 8 ajja 2 za kiro ate gwe ne weetonda munnange nsonyiwa okukupa ppya ajja musaaza ajja kusoma Qur'ani ajja kukola ki munnange nsonyiwa naye olulala sijja kukupa ppya leka kutunuulira shaitani neeraba abajega ababiri naye mutarawih n'ogenda ne basaaliza wano ne tugaa nti leero ewanvuyemu tugenda kusoma enjuzu 2 oyinza okusigazaamu imaamu n'omwazinyi n'abaakakiiko nga basigadde bonna tubeera ku laale z'obyobufuzi omuddu n'ayimirira naye nga beesige ebigambo byayogerera wano byayogedde ng'ali matugga byayogedde ng'ali kawempe byayogera ng'ali entebe ate ng'okakasa wabiwulira nga buli kyayogera okakasa agenda kyogera oba yabadde agenda kyogera n'oyimirira ku laale z'ebyobufuzi okumala essaawa 4 bw'otuuka mu tarawehe n'osumagira twebaziza tutya Allah wallahi abatusooka bonga Ramadhan mwezi gwa kwebaza Allah byabayisizaamu bingi omwami ali wano bameka abakyala abagenze mulebe okuzaala n'atadda Allah n'atwala omukyala n'atwala n'omwana abakyala bameka abakyala be mwali nabo muleba nga mugenda okuzaala bameka abaawona bameka abaazaala bameka ebyalema ne basala musale Allah n'akutaasa ejjirita lwaki ngamba nti Allah n'akutaasa yagamba nti thumma sabiila yassarahu yagamba nti omukyala ono nze mwanguyiriza okuzaala nze mwanguyiriza ewatali buyinza bwa Allah omwana afiiramu temusobozeseza Allah twewunyisa abazadde abafaanana bwe batyo bwe tuwa amattukeeyo Allah ng'atuwadde ababiri abo ne tugamba nti ekyo Allah si yakikoze bweza bwa mukasa awo ne tubawo mukasa ng'oba mulyaza amaanyi abavubuka bagana afa bali ku university abasome secondary bameka abaali mu primary ne batagenda mu secondary oba bameka abaagenda mu secondary nga university tebamenyi bwefaanana baganda ffe bangi bannyina ffe bangi basomye mpaka ku university naye nga kye basasudde Allah kukola buwenzi ku university ng'okumunnyonnyola ennyo omuvubuka oli atalemu abawala tomumanyi oli atalemu abawala naawe oli omusiraamu atalemu abawala naawe ojja mujjukira ono bwongo ne bwekaka ne bumaliza nga bumujjukidde abange twebaziza Allah abaddu abalongoofu abatusooka Allah yagamba nti kaanu qaliila min al-layli ma yahja'un kitono nnyo kyebebakanga ekiro omukyalo omu yajja n'aloopa bbaawe ewa nnabbi abafumbo omukyalo omu yajja n'aloopa bbaawe ewa nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti owange omubaka wa Allah buli wemmala esswala ya subuhi baawange ono anzisa emiggo ankuba nabbi n'agamba nti mugende muleete mwami w'omukyalo ono baleeta omusajja bamala omutuusa ewaka rather w'omubaka nabbi n'amubuuza nti omukyalo ono omukuba n'amugamba nti bala ya rasulallah mukuba n'amugamba nti limaadha lwaki omukyalo ono omukuba n'agamba nti mukyala wange bw'azuuka ekiro okusala tahajjud asoma bakara n'asoma nisa n'asoma maida nkanya mulinda nga wa mpaka we baazina subuhi unzur tunulire ekyakubyanga abakyala baaluli ate nga tekwali kuba kwa kumenya wabula okw'okutereeza nga bw'azuuka okusala tahajjud omukyalo oyo asaala tahajjud mpaka we baazina subuhi deyo gamba maama b'abaana nsomeraamu eddwa miftaahu ssala eddwa eggulawo esswala nawe kennyini okakasa tagimanyi anaagiyiga ddi okuva w'omujja ewaabwe bw'atyo bwafaanana nakati tagimanyi abaana bwe bafaanana abaffe twebazizza Allah ekisembayo oba kyemba nsembyayo tujja kwongerezaako olunaku olulala yagamba nti insha Allah yagamba nti abaddu abalongoofu abatusooka sheekhi bye yatuwandiikira yagamba nti bilazim tarik almaasi
abaddu abatusooka abalongo beetegekeranga omwezi gwa Ramadhan n'okumalirira okuva ku mazambi. Okumalirira okuva ku mazambi. Era abaddu bangi beetekedde omwezi gwa Ramadhan guno nga kuwummuzaamu buwummuza ku mazambi. Kibola bwe balina omukyala atali muwoowe nga mugawaayi ddako keyo ewammwe ojja kunzitira okusiiba. Ojja kunzitira okusiiba leka naawe genda ewammwe genda ke adde ewaabwe tamuttira okusiiba. Bwe balangira nti enkeera Eid yawmul Eid yafumba gwe yagoye mu Ramadhan ng'etandika yafumba ku lunaku lwa Eid lwennyini. Omuddu ono yalese ezambi. Allah yagamba nti innama tawba mazima ddala okwenenya Allah kwakkiriza mu maaso ge lillazina kuli kwabo abaddu abakola suu abagudde mu nsobi abakoze amazambi bijahar nga tamanyi nga takola ki abaffe ani muffe atamanyi nti obwenzi zambi? Ani muffe mubakyala mummwe ani atamanyi nti okulya ssente z'obubiina zambi? Obubiina abakyala bwe mwewolamu bulaaka ako kakulu nnyo mu zambi ly'okulya riba. Obusanga n'eno mu byalo nga kajjuddemu abakyala b'ebikaaya beewola mu ssente z'okulunda enkoko. Atunda ndagala kati asuubula matugga mu katale ati munaye yayingira mu bulaaka. Yeewuunyisa bbaawe n'awamattuka eyo ne baleeta ekyennyanja ky'amaanyi nnyo ne kiro y'ennyama n'asoma bisimillah. Ku riba oyo gwe mulya mu nju yammwe afaanana bw'ati. La yaqumuuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytaanu min al-mas. Nabbi yagamba nti omuddu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti omuddu yenna afiira ku riba la yaqumuuna tagenda kuzuukira kuva mu ntaanaye okujjako agenda kuzuukizibwa ng'alinga akubiddwa amajinni. Ekitiibwa okirabe kyogenda okuzuukiramu taata w'abaana amawulire mama w'abaana gamuwe. Tuli mu ssente za bubiina birina obwo simanya 2% simanya 1%. Ku qiyama ogenda kujja ng'olinga akubiddwa amajinni. Bameka abasiraamu abeetegese okuwummuzaamuko omwenge mu mwezi gwa Ramadhan nga banywi ba mwenge balujuuju umma ebamanyi bo bali abalongoofu ye ng'amanya nti obukendeevu bwe mbadde nabo wakati wa Ramadhan eno n'eno wallahi mmalidde biiznillah sigenda kudda ku zambi eryo. Wallahi ne bamalirira ne bava ku zambi. Al-azim okumalirira nabi tariki al-maasi okuvira ddala ku mazambi wallahi bagavaako. Nerero omuddu afa paketi za sigala zimusonsomoka mu nsawo mugenda omuyoolayoola omutwala omunaaza nga sigala taaba akunkumuka ava mu nsawo. Amayirungi enjaga nga bavuuka emino gisowoka gigwa ebbomba zisowoka. Amacupa g'omwenge abaddu banyedde omwenge nga bagutuumya amannya ag'enjawulo mu mbeera ekulowooza nti kye banywa si mwenge. Naye Nabbi yagamba nti man maata mudmina al-khamr omuddu yenna anaafa mu umma yange eno ng'alemedde ku mwenge saqaahu Allahu yawma al-qiyama Allah agenda munywesa ku qiyama olusirasira n'olusaayi oluva mu bwerere bw'abenzi. Abaffe omwenge tunaaguvaako ddi? Olaba tulinayo n'amabaala. Abasiraamu bangi balina amabaala. Omusanga atunda buno obuwalagi buno oba obuveera alina waakabikka ati wano n'abikkawo ejjirita oba n'abikkawo obugaati. Naye nga abanywi bano ababoodaboda gende wajja ti wali naawe akayina gwe mugambe kali ajja kukategeera ajja ti mpaayo kali ogeroka ajja ti akwata omukono waati aguyisa mu masa eno gyakweka omwenge kakwate mangu naawe seeka wuuyajja musiraamu wuuyajja. Mulaba ajja ti mulowooza imaani naye nga mu kutunda enguuli. Omwezi gwa Ramadhan tugwetegekedde tutya n'amazambi agafaanana bwe gato. Abange ila mata abavubuka ddi lwe tugenda okuva ku music. Dero wano ani atalina music mu ssimu ye? Ng'oyagala okulaba okusattuka kwa daluso eno otugaye ti buli omu leeta essimu yo wano era ganze oba ebyokusoma mbivaako kambivize ng'enzi. Omuddu ne tugamba nti buli alina essimu gikwasa ogiwaamiira. Abakyala muziwooli
ogero kanga buli omu face yekabya twazze tukebera amasimu wano ta nenga Allah ku arushi yakimanyi nti olina nnyimba mu simu tazaagala. Al-ayatu fiha dalil, aya omuli obujulizi. Allah yagamba nti washu'ara'u yattabihum al-ghaawuna, yagamba nti abayimbi ashu'ara'u oba bannash'ir tuyinza okugamba nti abatontomi mu lulimi Oluwarabu naye kibuna nekituuka ku nnyimba. Yagamba nti abayimbi, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti abayimbi bagobererwa abantu abawuttufu. Omusajja gawi oba omukyala gawi ye mukyala zondo. Nembere waka ne mama wabana nateekamu akayimba bagenda okulaba obugere buzannya buti bonyenye enkofiira bagenda abekirevu kyo kyesunda eno oyimba kayimba la hawla wala quwwata. Tulira emuna bwefaanana omusajja ayina ekirevu n'otakwatibwa nsonyi kufubutukamu kigambo kya luyimbi n'ekirevu kyo ya luyimba. Omukyala ayambala ku kikaya n'otakwatibwamu nsonyi kubonyabonya magumba g'omboozina. Abakyala b'omu ddarasa baatabuka. Bwe tubeera mu ddarasa twogera birala n'ekibira ku mikolo gy'abaana bammwe birala. Ebibeerayo birala. Osanga mukyala w'ekikaaya ku mbaga ng'ajja aleese muwala we ali mu kikaaya muli Allah ng'oba tumuwadde ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala gamba mu surati Luqman nti wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith, mu bantu mulimu abantu abagula emboozi nga ya muzannyo. Mboozi Ibn Abbas, ono Ibn Abbas byatuleetera byonna tunyenya bunywenya mutwe mpozi nga sanadi yenfu kwe bijjidde naye byonna olukakata nti bigambo byo oluleeta tukkiriza bukkiriza. Yaweereza nabbi okumala emyaka 10. Ayinza otulimba oyo nabbi emyaka 10 gwina omukozi ewuwo emyezi 2, kale omwezi gumu wakaba n'abakozi 7. Buli ajjaako omusiraamu tewakolekaawo, buli ajjaakola ewo akolawo wiiki oba akolawo nnaku, waliwo n'ab'essaawa. Naye Ibn Abbas radiyallahu anhu atugamba nti ekigambo Allah kye yali ategeeza nti lahu alhadith, emboozi ey'omuzannyo, yagamba nti ze nnyimba. Obadde onoonya buzizi mu Qur'an tobufunye? Abaddu abasomi ba surati Yaasiini mu kulya omuceere ndowooza 40 Buruda Mawlidi n'ebifaanana we bityo nga mu sunna tetubiina, basoma surati Yaasiini naye balina aya gye batuukako nabbi gyegamba nti Allah subhanahu wa ta'ala gyegamba nti wama allamnaahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti omubaka wange simuyigirizangako kuyimba era kyali tekimugwanira kuba muyimbi. Mu aya endala Allah n'agamba nti laqad kanat lakum fi rasulillahi huswatun hasana, mwina ekyokulabirako ekisinga okubeera ekirungi. Yagamba nti mubaka wammwe Allah gwagambye nti tabangako muyimbi era kyali tekimugwanira kuba muyimbi. Ye tulina ne bahaji nga bayimbi era mu kisibo tebayimba. Ajja Sofia Nanto temunnanga nammwe muleke nasiibye olaba kyakakasa nti kyakola zambi. Mu Ramadhan aba imaani naye ku yawmul Eid ne bamulanga yagenda obbasiibulula era ddala kubasiibulula kubattira kisiibo. Kati abange tumalirire mu kwaniriza omwezi gwa Ramadhan, abange amazambi tugate lillah era tumusabe Allah tuyambeko. Abange ensobya Allah nga naye wosobya Allah. Yagamba nti kullu ban adam khata, buli mwana Adamu yenna muki. Naye yagamba nti omusobya asinga okuba omulungi ye muddu yeenenyereza Allah tabaraka wa ta'ala. Abanga omuddu aba yeenenyeza oba aba akwenya Allah aleka omuwala ow'obwenzi mu Ramadhan, ekisibo kiggwako n'amuyita ku yawmul Eid ne beenda ku Eid kwennyini. Kyova olaba bannange ekigambo kiri sensitive nnyo. Allah kye yagamba nti ekisibo nze nkisasula. Yamanya abaasiibye ate abalaba nnyo ku lunaku lwa Eid. Weewuunya abakyala boosazizza mu swala ya Eid ne mu kutuba ya Eid abadde bambadde ebikaaya, ogenda okuddamu balaba akawungeezi ng'ayambadde leegingi agenda ku biiki. Nga haji yabadde ali ku layini esooka mu kusala eswala ya Eid eyakedde ku musalla we tusaalira ku lunaku lwa Eid. Ku dhuhuri toddamu mulaba, ku isha'i ku asiri tomulaba, ku magribi tomulaba, ku isha'i tomulaba. Kyabange haji ate yabadde kyeyaze. Haji bageze ku biiki
ne maama w'abaana n'abaana. Maama w'abaana n'ajjamu ekikaaya n'akisuula mu mmotoka, Haji n'ajjamu ekkanzu n'ayambala boxer ne vesti, maama wa na swimming costume ne bagwa mu mazzi. Naye ng'amazzi ge bawugiramu mulimu abakazi abalala, mulimu abasajja abalala, mulimu abambadde obukete, mulimu abali obwereere, mulimu abenda ku beach. Abanga amazambi ddiro tugenda okugaleka. Kati bali abaatusooka baabitegeera. Oba oli awo tuyinza okuba tubibulamu bitegeera. Bo beetegekiranga omwezi guno ogwa Ramadhan na kuyitiriza oba na kumalirira kuviira ddala ku mazambi. Abaddu mu minzaani tebabba mu Ramadhan. Era ogenda okugula ennyama y'okusibukanga yeeyo. Era ogenda mwana wattu n'ennyama ewere ennaku zo. Nga mustaafajjuza. Nga kiro eba kiro. Naye banga si Ramadhan. Balina fayiro gye bayisa bwati ku mayinja gano ne bawagalako. Agenda akayisaako bwati mpola mpola. Alina grams zaatoolako. Owa kilo amubba, owa hafu amubba, owa kota amubba. Ne bw'atuuka mu Ramadhan n'ajjayo amayinja gennyini agayina okupima ennyama. N'ajjayo amayinja ge abange malirira. Nga bwe tukwesize nti gwe alina otuguza ennyama mu siraamu gwe. Tuwe ennyama ewera. Bano abakyala abatunda ebipimwa oba atunda manda waka. Tegende mwa maama ajjala oli alina amanda agawera. Mu Ramadhan gaba gawera. Naye Ramadhan webanga siyo ende bagikoona wano wakati n'egometi. N'apima amanda n'agatumbiiza bw'ati mu bbanga. Nolowooza omukyalo ono ng'alina imaani. Naye ng'amanda gatandikira wakati. Obummonde butandikira wakati. Buli omu amubba n'ekikaaya kye. Buli omu amubba n'obusiraamu obumulabikanga bw'ayina. Kati abaddu bali abaatusooka bo beetegekiranga omwezi guno gwa Ramadhan yagamba nti bilazim n'agamba nti bilazim n'okumalirira naga tariki al-maasi n'okumalirira amazambi okuviira ddala ku mazambi gonna. Ennyimba tuziwumuza mu Ramadhan. Allah yagala tuziviireko ddala. Nabbi yagamba nti omuntu yenna afiira ku nnyimba hadiisi emu mpanvu. Yagamba nti abaddu bagenda kuzuukizibwa ku qiyama oba ku akhiri zamaani ku nkomerero y'omulembe guno nga bali bifaananyi kya nkobe na mbizzi. Nga kifaananyi kibi. Omuntu agamba buga nti olinga naye nga tofaanana. Nzikakkanyiza nnyo yaahe. Mu bisolo byonna n'onvuma ekyo. Naye ate kati waliwo akaseera k'okufaananira ddala nga tolinga. Okufaanananga nga toli kale kale. Ku qiyama ojja ofaananira ddala. Basahaba khaafu baafuna okutya. Kati omubaka abantu abo nga min ummatik nga bali mu ummayo. Nagati namonga ekyokuli omubaka alaysu yashhaduna la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Bagenda kuba tebakkiriza Allah nti ali omu. Era bagenda kuba tebakkiriza nti oli mubaka wa Allah. Nabbi n'abongera ku awsaafi zaabwe ku bitendo byabwe. Nagamba nti abasajja bagenda kuba bakkiriza Allah oba abakyala. Ekyokubiri abasajja abo n'abakyala bagenda kubeera nga banzikiriza nti ndi nabbi waabwe. Nabbi n'agamba nti nga balina n'ebitendo bino wammanga nga weyisalluuna nga n'okusaala basaala. Obalabi si bwe tuli bano bayogerako si bappita ate dde ekyabwe ashad. N'agamba nti wayuhijjuuna nga bakola ne hijja. Seeko manya obuso bwa hijja. Hijja eri mu sente mmeka kati? Bukadde 20. Nabbi n'agamba nti nga weesommuuna nga basiiba n'okusiiba. Ramadhan tebagenda kusiiba. Katoni z'engano zaayingidde dda mu nju. Sanga omusiraamu yaguze dda katoni z'engano nga 8, ebidomola 3, obusawo bw'omuceere 15, byonna ennyaanya byonna. Ramadhan ejja omwana wange tugenda ku kizibu omwezi gujja. Alinga eyo shopping agenda okukola edduuka. Ramadhan ejja. Ffe twategeera nti omwezi gwa Ramadhan kulya. Bo bali baategeera kusiiba nakukola mirimu mirungi. Tunuya alfiraaqu bainana enjawulo eri wakati waffe. Okwawukana wakati waffe nabo. Okwawukana. Ensiiba gye tusiibamu ne gye baasiiba. Nabbi agamba abasajja bano nti bano be mbagamba nga n'okusiiba Ramadhan baasiiba naye Allah abaleeta nga bali bifaananyi kya nkobe na mbizzi ku qiyama. Basahaba bamugamba nti obaga omubaka fama baaluhum ki ekyabatuukako abasiraamu abalungi bwe batyo. Nabbi n'agamba nti abantu abawuliriza mu bufunze bwa hadiisi yagamba nti abantu abawulirizanga ennyimba
ekifaananyi okirabye mama abaana anaawona nga ne ku mbaga mwakkaanya bwe tetwagala mbaga zino za kubeeranga abali ku mufu twazze kuziika dijje namba 2 n'akuba endongo zinaagaala si oba mungiraga nti muzimanyi nga muba n'obusiki ng'ofumbiza muwalawo yasuze mu kasiki era ddala kisiki kya muliro kyennyini kyeyasuzeeko kati ng'omuvubuka najja ng'agujubana ku makya n'obwendo abeeragi mafuta najja n'akenda osimanya n'akawujjo akimya omugole naye ng'omugole yasuze ku kituuzo ekiro ng'abaana kye bamukola mu kidaala ono bwazina naye bwamala n'amunywegera n'amuwoli ono n'azina naye n'amuwoli ono omukutta ati oli omanyi munnanga ajjala agenda wuuyo nze namaze ddagenda naawe ozinemu naye aliwona hajjala bamutwala leka naawe nadduka nga maama ne taata abafumbiza muwala waabwe batudde kabalaza ayi munnaye omwana yoli azena ne banne ali mumbasiibula agenda temubimanyi oba temubalaba nga taata atudde hajjati ne haji batudde kabalaza wali hajjala abaana bamuli mbize ku kasiki agenda okwebakanga akooye yabadde n'oli abanga abasiraamu tusiramuke mujje music ku mikolo gy'abaana mwaboononye obufumbo bw'abaana bammwe wallahi teriyo mwana agenda kufuna mirembe mu bufumbo bwe kasita kunnikaye kunaabake endongo wallahi alazim mbalayirira Allah eri ibada muswala lwaki tojjanga owuliza music nikah eringa nga bw'olaba esswala eringa bw'olaba hijja eringa bw'olaba ezzaka eringa bw'olaba okusiiba ibada nga ibada endala zonna teri mu kujeemera Allah omanyi omu yagamba nti woolabira omuddu omukkiriza mulinde mu kaseera ak'essanyu era ekika ekyawaggulu era omulinde ne mu kaseera ak'ennaku ekika ekyawaggulu bwana balansinga obukkiriza bwe n'atanyiza Allah mu mbeereza ebbiri omugamba nti anta mu'min oli mukkiriza abaddu bwetu bwe tufaanana amazambi tufa nago kyobola omuddu atuuka ku kiyamu kaaba amaziga nti rabbi rji'uni Allah nkusaba nzizaayo neetonde bo bali abatusooka kumalirira kuviira ddala ku byonna ebinyiiza Allah nga waba aseeredde ayanguwa okwenenya Allah yagamba nti abaddu abeenenyereza Allah ne bamalira ne baviira ddala ku mazambi illa man taaba wa amana wa amila amalan saliha omuddu eyeenenyereza ddala n'ava ku zambi n'alyesambira ddala yagamba nti fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat abo nno mwana wattu Allah agenda bafuulira obungi bw'amazambi gabwe ge babadde bakola olw'okwenenya kuno n'okumalirira ddala ne baviira ddala ku zambi Allah mubundugguleko ng'obungi bw'empeera zaamuwadde bwenkanankana obungi bw'amazambi g'abadde nago tawuba ogirabye kuviira ddala ku maasi tumukaabire Allah yagamba nti abamu abagenda okubeera mu kisiikirizi kya Allah watagenda kubeerawo kisiikirizi okugjako ekya arushi ya Allah yagamba nti warajul ye musajja zakara rabbahu khaliyan omukyala omwami omuvubuka omukadde ajjukira Allah nga yeeyawulidde oli wekka oli mu njuuyo nojjukira ensobi ze twasooka oggwamu ku bakyala be twawasa kuba batono nnyo abawasize abakyala nga mukumwaswako teyasooka mumwendako naye ng'ofunayo akadde bwoti maama w'abaana n'okafuna nabbi yagamba nti omuddu oyo n'afuna akaseera ako fafaazat aynaahu amaaso ge ne gakulukusa amaziga olw'ebyo byajjukidde byasobezza Allah namugamba Allah nsonyiwa tubitu ilaika omuddu afaanana bwatu Allah musonyiwa mu hadiisi emu gye mmaliriza nayo nabbi okusanyukira okulaga Allah n'ensanyuka gy'asanyukirawo omuddu aziridde ddala ku zambi yagamba nkiringa ng'omusajja hadiisi mpanvu tujjemu yagamba nkiringa ng'omusajja abadde ali ku safari ng'ayina eŋŋamiya ye agitisse ebyokulya ebyokunywa byonna biri okwo entanda ye naye bw'atuuka mu makatikati g'olugendo n'awulira ng'akooye ne yeebakakokko mu kisiikirizi ensolo n'agirekaawo agenda okuddamu okuzuukuka ng'ensolo yagenze dda naye ng'abuzayo miles tugambe 5 obuzayo olugendo lwa mayiro wakatambula 5 obuzayo 5
olukuwombi we okumpi wodda nzire mabegoba omuddu ono n'asiriikira bw'ati n'alaba nga solo yange egenze ngenda kutandikira kuti nabbi n'agamba nti omusajja ono aba akyasiriikidde bw'ati nga yeewuunaganya agenda okulaba nga ekisolo kino kigenda kidda kidduka kyokka teri yakigoba ne kidduka ne kidda ne kiyimirira waali nga tewaliwo kikendedde ku ntanda gy'abadde ataddeko okujja kandi nga kuliko entanda eyeeyongeddeko omusajja ono essanyu lyawulira walillahi almathalu al'ala allah yina ekyokulabirako ekisinga okubeera ekyawaggulu allah bw'ati bw'asanyukira omuddu amaliridde n'ava ku zambi gessanyu allah lyayina gy'oli butya allah okukusanyukira ate butya allah okukunyiigira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh